الظالمين نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala era gwe tusinza tetumugattako, tumwebaza byonna byatugabiridde, byengera bingi byatuwadde, tetulina kye tusobola kumusasula, naye tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Sabasa okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe yatuma eri ebitonde byonna nga kyakusaasira. Oluvannyuma lw'okutunuulira ku bimu ku byaliwo mu mwaka ogwasooka Nabbi sallam ng'atuuse Madiina, tulabeko ate ebyaliwo mu mwaka ogwokubiri sanatu thaniya min al-hijra. Mu mwaka ogwokubiri mwalimu ekyafaayo ky'okukyusa qibla, tahwilul qibla. Tukimanyi bulungi nti okuva e Makka abasiraamu nga basaala batunulanga Baitul Maqdis, Palestine oba Israel. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okuba yali ku kiragiro nga talina kyakkola, naye ng'omutima gwe guwulira gwagala kutunula ku Makka, ku Kaaba, ne basenguka omwaka ogusooka gwonna nga basaala batunudde Baitul Maqdis. Abayudaaya bwe baalabanga abasiraamu nga babajeeja, bagambanga baswahaba, Muhammadi wammwe eddiini yaffe tagirabawo, wabula ate we gutuuka okusaala mwe mutunula mu kibuga kyaffe. Kwegamba nga bakireeta mu ngeri y'okubajeeja n'okubasoomooza. Oba eddiini yaffe si ntuufu, lwaki mutunula ewaffe? Mutunula ewammwe gye mwava, bategeeza e Makka. Nabbi sallam baswahaba bagendanga gy'ali ne bamubuulira ebigambo by'Abayudaaya bye babagambye, nabyo ne bibaluma. Mu mwaka ogwokubiri mu mwezi gwa bigamba Rajab, ebimu bigamba before Rajab, oluvannyuma lw'emyezi 17 Nabbi sallam ng'ali e Madiina yafuna ekiragiro ekimulagira okukyusa gy'abadde atunula ng'asaala atunula e Makka. Allah agamba billahi minash shaitani rajim, suratul Baqara, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Etteeka eryo lyakka nga bagenda kusaala salatul asr, Allah amugamba nti kad nara, kubanga Nabbi bwe yasaalanga yatunulanga Baitul Maqdis, naye nga tatunulayo bw'ati, nga ye atunula waggulu. Egamba omutwe gwe guba waggulu bw'ati, alaga nti eno tasiimayo bulungi. Kad nara taqalluba wajhika fi samaa, tulaba ekikolwa kyo ekyokuba nti otunula mu ggulu ng'oli mu swala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tujja kukulaga, tujja kukyusizaamu ekibula ky'oyagala, kubanga Allah yali amanyi ekiri mu mutima gwe, ayagala kutunula Makka. N'olwekyo okuva na leero fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, okutandika n'esswala eddako eya asr mugenda kutunula shatra al-masjid al-haram ye Kaaba. Wa haythu ma kuntum, na yonna gye muba muli kati, wa haythu ma kuntum etwaliramu naffe eno, fawallu wujuhakum shatra, buli omu waabaali ng'anoonya ekibula akinoonyeza Makka, kinoonyeza Kaaba. So esswala zaffe oba esswala z'abasiraamu okuva n'olwo zaatandika okubeera nga batunula Kaaba nga basaala. Etteeka eryo tugambye eryakka bagenda kusaala salatul asr, Nabbi sallam n'alisomera abasiraamu. Bw'alisomera abasiraamu era bo ne basaala nga batunudde Baitul Maqdis. Kyali nti eno webanga yali Baitul Maqdis, katugeze eno webanga yali Baitul Maqdis kubanga yali mu north,
eno iwanga yali Baitul Maqdis nga gye batunula, etteeka libagambye bakyuke 180 degrees ate bagenda kutandika kutunula eno. So balina okwetooloola about time batunule gye babadde bakuba amabega. Nabi sallam yasaala eswala eyo nga mumativu, ng'omutima gumuli wamu, nga musanyufu ne baswahaba. Bamala okusaala, omu ku baswahaba baali basadde ne Nabi sallam olwamala eswala n'agenda mu byalo ng'agenda agamba abantu, bannange ekibula kyakyuse, mwenna abadde batunula nga mutunula Baitul Maqdis, katutunula Makka. Bw'agenda alangirira kwe kusanga omuzikiti ogumu gwali gwesuddeko akabanga. Yasangamu abasaala nga nabo basaala asr, kubanga baali basadde kikeereezimu. N'abasomera etteeka eryo, tubadde tugenda okusaala, Allah n'atusiza etteeka n'alibasomera, kad nara takalluba wajhika fi sama. Era ffe bali mu swala, ye ali eno ayogera. Era ffe tutunudde Makka olwaleero, abaali mu swala mu muzikiti ogwo kasita baawulira aya bali mu swala, kasita baawulira etteeka nti lizze kutunula Makka, baakyukira mu swala yennyini gye balimu ne batunula e Makka. So gwe kuba kafaananyi ffe nga wano, imaamu n'ava eno ate n'adda eri, bano ne bakubanga abali ku pareedi y'amagye ne batunula gye babadde ate bakubye amabega. Ndowooza olaba baswahaba mu kuteeka amateeka ga Mungu mu nkola bo tebaalindirizanga. Bandigambye nti akale muswala enajja tunaatunula mu swala mwennyini. Era omuzikiti ogwo ne gutuumibwa Masjidul Qiblatain, omuzikiti ogw'ekibula ebbiri. Lwaki? Ti baswahaba baasaala eswala emu nga batunudde mu bitundu bya njawulo bibiri, kubanga Baitul Maqdis eri mu north ate eri bw'oba okubye eri opposite, directly opposite e Makka. So okuva olwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga atandise kutunula Makka. Bwe baalaba ekyo Abayudaaya ate ne bawulira bubi, Abasiraamu baadde batunula waffe kati tebakyatunula nayo, ne bayogera ebigambo ate ebibakola ki, ebibakubamu ebituli. Mu eddiini eyamu yakuteeba buteebi, leero mutunulako eno. Allah nassa etteeka, sayaqulu sufahaau min annaas ma wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha qul lillahi almashriq walmaghrib yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim. Bwe baatandika okujeeja Abasiraamu, kati lwaki muvudde ewaffe, lwaki mutunula eno? Allah n'agamba nti sayaqulu sufaha, ababuyabuya bajja kubanenyaku ekyo kye mwakoze, bajja kulaba nga abakoze ekikyamu, nga bababuuza nti ma wallahum an qiblatihim allati kaanu alayha, kiki ekyabajja Baitul Maqdis ate batunula eno? Bagambe qul lillahi almashriq walmaghrib, byonna gye mutunudde wa Allah, east and west byonna byani? Bya Allah. Olwekyo Allah waba asazeewo nti mukyuse. Ensonga za kibla shartu min shuruti sihati sola. Omuntu okutunula mu kibla, okutunula e Makka, kalombolombo kakulu okutuuka keswala y'omuntu. Omuntu alina obulombolombo baze tuyita shurutu sola. Mulimu okwetukuza, mulimu okubika obwereere, mulimu kibla, mulimu dukhulul waqt n'obulala. Naye omuntu bw'abeera ewantu nga tamanyi kibula gye kiri, abuuze. Bw'aba talina zino gadgets empya, tolina campus enaakulaga, buuza. Bw'oba tosobodde kubuuza, budde bwa misana, gwe kennyini osobola okwerabira kibula gye kiri. Kyangu nnyo, fomula nnyangu. Obuuza oba olaba enjuba gy'eva, n'oteekayo omukono gwa ddyo, n'omanya gy'egwa, n'oteekayo ogwa left. Gy'otunudde kye kibula. Kiyinza okusanga nga kiro. Kola juhudi, kyonna ky'osobodde, tolina bw'obuuza, tolina gezaako okukola ijtihaadi. Ijtihaadi gy'ekutunuza, Allah ajja kuweerayo. Naye osanga omuntu nga asadde atunudde tali mu kibula, mathalan omusanze mulina gye mugenze n'atunula eno mu kifo ky'eno, omuntu oyo bw'atali mu swala okkirizibwa omulaga sayini oba okwogera naye nga sahaba oli bwe yasomera bano aya, osobola okwogera naye otunudde wakyamu
oba omulaga sayini mu swala ye asaala gwe toli mu swala n'omulaga sayini emulaga nti tutunula wano, oba tokikoze okkirizibwa omukwatako n'omukyusa bulungi n'omutunuza ekibula gye kiri. Ekyo kiraga obukulu bwa kibula nti omuntu ng'agenda okusaala anoonya ekibula ekituufu gy'aba alina okutunula. So ekyo kyafaayo kyaliwo omwaka gwa 2 minal hijra. Mu mwaka ogwokubiri mulimu amateeka agakka ku Nabbi sallam. Mu mwaka ogwo gwennyini furida sawm, okusiiba kulaalikibwa mu mwaka ogwokubiri. Okusiiba kulaalikibwa fi Sha'ban, mwezi gwa 8 Allah n'abassaako etteeka ery'okusiiba. Okuva na leero mugenda kutandika okusiiba. Allah agamba billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aye balalika okusiiba mwaka gwa 2 omwezi gwa 8 gwa Sha'ban. Amakulu nga omwezi oguddako balina okusiiba. Allah bagambye nti mugenda kusiiba nga bannammwe bwe baasiiba ab'emirembe egyayita ng'ekigendererwamu kufuna ttakuwa. N'ababuulira n'ennaku zijja kuba ntono, ayyama ma'dudaat. Naye okusiiba kwe baasiiba, okusiiba kuno kwajja kukyuka madaala ku madaala, kwayitamu steps. Okusiiba okwasooka omuntu yali nga waddembe okusiiba oba okuliisa, ng'alina essente bw'ayagala tasiiba, nja kuliisa omugwendiisa olunaku lwange Allah alubale. Bw'atyo Allah agamba ayetandika etya, fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Omuntu atasobodde kusiiba waddembe, either omuntu ali waddembe okusiiba, waddembe okuwa saddaaka, waddembe okusalamu ekisolo. So mu stage eyasooka mu kusiiba bwe batyo bwe baasiibanga. Ayagala asiiba, ayagala aliisa, ayagala. Ate ne kijja kikyuka. Okusiiba kwe baasooka okusiiba tekwali kwangu nnyo ng'oba oli awo kwaffe. Baasiibanga okuva ku Isha, balinamu akaseera ka wakati wa Magaribi na Isha kokka okulya n'ensonga z'obufumbo wakati wa Magaribi na Isha. Kasita musaala Isha okusiiba nga kutandise, olunaku oluddako nga lutandise. So amakulu okuva ku Isha subuhi nga muvuga paka Magaribi eddako. So baasiibanga almost 22 hours mu lunaku. Balinamu 1 hour oba 2 okukola ki? Kakubamenya. Era omuntu we yeebakanga baada Magaribi, alonso abe yeebaka, we weebakanga Magaribi n'ozuukuka nga Isha, olwo olunaku olwo oyunga buyunzi. Tosiibula kusiiba ate tolidde dda. Aliwo sahabe yeebaka n'ayunga ennaku, nabbi agenda omulabanga omusajja aggwawo n'amugamba liya tojja kumala. So okusiiba kwabwe tekwali kwangu bambi, paka Allah bwe yassa etteeka eribakkiriza okulya paka eri. Fakulu washrabu uhilla lakum laylata siyami rafath ila nisaikum. Eyo lyetteeka erimenyawo okulya okusiiba okwasooka. Uhilla lakum, Allah abakkiriza laylata siyam, ekiro kyemusiibye ekyokusiiba. Arrafathu ila nisaikum, ogenda mulabagana bakyala bammwe. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Allah badde akimanyi bulungi. Mulimu ababadde bebbirira. Aswaba bebbirira kuba Umar yajja ewa Nabbi n'agamba, ya Rasulallah, otulaba wano tukugamba nti twasiibye, naye nkubuulira abo mulimu abo we baddayo eka balabagana ne bakyala baabwe ng'ate obudde bwaweddeko dda. Umar n'akigamba Nabbi. So Allah n'assa etteeka eryo, uhilla lakum laylata siyam, ekiro kyokusiiba nkibawadde. Arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Alima Allah, ne Allah abadde akimanyi, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mwerimbalimba nti mwasiiye naye nga bakyala mwabalabye. Naye fataba alaykum, abakoze eki? Abaddiddemu, abasonyiye. Fal'an, okuva na leero bashuruhunna, muli baddembe okwalaba. Wabtagu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu, mulye munywe
hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad. Amakulu temukyakoma wali kuyisha, muliire ddala paka ku fajr. hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr. Amakulu dda kwekoma ddi? Alfajr, kasitabaziina salatu subh. Thumma atimmu siyama ila layl. So okusiiba bwe kutyo bwe kwajja kukyuka. Bannaffe abasooka baasiibanga mu bugubi essaawa nnyingi, akati ffe tusiibayo essaawa 10, 12, 13 okuggyako abali mu bitundu ebirala. So okusiiba kwalalikibwa mu mwaka ogwokubiri, era mu mwezi ogwaddako ogwa Ramadhan abasiraamu ne basiiba ekisiibo kyabwe ekisooka abali mu mwaka ogwokubiri. Mu mwaka ogwo ogwokubiri Allah n'alalikiramu zakatul fitr nga bakyali mu mwaka ogwo. Abalaalikako okuwa zakatul fitri nga bamaze okusiiba. Bwe mumala okusiiba, buli asiibye alina okuwa zakatul fitri, ezaka ey'obutonde, ey'obubumbwa, oba ezaka ey'okusiibulukuka nga abawalimu abamu bwe bagiyita. Furida salatul fitr, oba nga mu riwaaya endala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala kulli muslim. Zakatul fitri eraalikibwa ekakata ku buli musiraamu, musajja mukyala, dhakaran musajja oba mukyala, hurran wa abda, omuddu n'omwana waabwo kasita oba musiraamu. So tereseeyo zakatul fitri ffenna etugatta. Lwaki? Mwebaza Mungu olw'okutonda ng'oli muntu, kutondera ku bubumbwa bw'omuntu. Mwebaza Mungu olw'okuyisa mu Ramadhan akutuusizza mu kukusiibulukuka. Naye osanga omuntu nga tatodde zakatul fitri 15, 7 mutwalo naye ng'aziina ku ssimu. Ate nga Nabbi yateeka akakwakulizo ku kisiibo ky'omuntu. Mungu takikkiriza okugira ng'owadde zakatul fitri. So abantu musomese abantu bamanye obukulu bwa zakatul fitri. N'omwana ataasiibye omusasulira zakatul fitri, n'omukozi ewaka nga musiraamu omusasulira zakatul fitri, afulumamu yekka y'atali musiraamu. So zakatul fitri eraalikibwa ku basiraamu mu mwaka ogwo ogwokubiri, era Nabbi n'ababuulira sa'an min sha'ir. Tuwa kigero ki? Sa'an min sha'ir. Baayinanga ekipimo kyabwe bakiyitanga swa'a. Bwe bakizza mu kiseera kya kaakati kyabiringamu kilo 2.5. Kilo 2.5 ye yakolanga swa'a. Era bannaffe abawalimu baffe abakulu baffe abatutegekera embalirira ya zakatul fitri batambulira kweyo. Swa'a min sha'ir ku mulembe gwa Nabbi baawanga ngano, buwunga oba ntende, naye ng'okugaziwa okumanya bwe kuzze kugaziwa abawalimu abamu baajaza okuwa mu kyonna ky'oba osobodde. Ne bakukkiriza okuwa mu matooke, ne bakukkiriza okuwa mu bummonde, ne bakukkiriza okuwa mu kasooli, kubanga bye bifuga ewammwe, y'emmere ewammwe. Togenda kunoonya ntende ze lutagira wano. Era abamu ne bakkiriza n'okugiwa mu ssente, kubanga ssente zikola kyonna ky'oyagala. Ssente egula amatooke, ssente egula kyonna. So zakatul fitri wadde wali abawalimu abalemera ku mmere, naye al arjah omuntu waddembe okuwa zakatul fitri mu mbeera ya ssente. Etteeka eddala lye tuba tukoonako eryakira oba eryalalikibwa ku basiraamu mwaka ogwokubiri, furida alaihim alqital. Allah abakkiriza okulwana. E Makka yonna tebakkirizibwanga kulwana wadde okwetaasa, nti ne bwe babalumbanga swabur, yalinga swabur, kugumiikiriza. Era Nabbi yabayitangako n'agamba swaburun swabur swabur, Allah ajja basasula obulungi. Nga tolumba teweerwanako, kye baagala kye bakola. Bwe bajja e Makka e Madiina, Allah bagamba udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. Okuva na leero mukkirizibwa okulwana, okwerwanako munna oli wabalumba mu buli az'amaanyi. Eyo yali stage esooka. Ng'oli wayagala yeerwanako, wayagala teyeerwanako, neddako ate neefuuka tteeka. Allah agamba billahi minash shaitani rajim, kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum. Okuva na leero teeka abasiraamu okenda mu jihad wadde nga bangi temukyagala. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Muyinza okutamu ekintu ng'ate kye kirimu obulungi gye muli.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم muyinza okwagala ekintu n'owankawanka ofuna ekintu ate mulimu akabi wallahu yalamu wa antum la talamun. So mu mwaka ogwokubiri bateekeddwako etteeka ery'okulwana, era bwe tunaatusinkanya oluddako inshallah tujja kulaba entalo nabbi saa sallam ze yalwana. Waliwo entalo n'ebikwekweto, waliwo kye bayita ghazwa ne sariya oba ghazawat wa saraya. Al ghazwa lwe lutalo nabbi saa sallam ye kennyini lwe yafuluma ne yeenyigiramu, basahaba ne nabbi ne bakwata ebitala babiyita ghazwa. Ate nabbi lwataafulumamu, kubanga nabbi waliwo yaweerezanga magye, ekyo bakiyita sariya. Sariya lwe lutalo nabbi lwatanyigiramu ng'asindise ba abantu bangi balowooza ghazwat badiri lwe lutalo olwasooka mu busiraamu. Waliyo entalo nabbi saa sallam ze yalwana ezasooka n'ebikwekweto byasindikamu amagye g'abasahaba. Luno baluyita ghazwat badr al kubra, badiri omunene. Kitegeeza waliyo badiri omutono, waliyo n'entalo endala, tosobola zimalayo. Tujja koonako lumulumu oba oliawo tulabe kasita bakkirizibwa okulwana balwana batya, biki ebyalimu, era obusiraamu bwafunamu ki. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.